kubanga ekituufu kiri nti omwaka oguwedde gwonna twali tumanyi nti essaawa yonna tutandika omusingi gwa Pentagon. Era titwatuula ne bembadde nkola nabo bonna nga buli lunaku tubaako kye tukola okulabika nti ennyumba eyo etandika. Omwaka oguwedde ne tugukuba oluk'umutwe beppa nga 31 ne tukuŋŋaanira ku Kanani nga tetuzimbye, tetusimye musingi. Omwaka guno era kye twatandikirako. Naye bino bye tuzudde kizibu nnyo okutandika omusingi gwa Pentagon nga sente ze tulina teziwera 1/10 ekya sente zeetaagisa. Abakimanyi bonna bakitegeera. N'emyaka gye twogeredde nti twetaaga bilioni 10 okuva 2019 bizze bikyuka. We twogerera singa effectively tubadde tulina sente olwaleero twandibadde ndowooza twetaaga bilioni nga 12. Ba contractors bonna gye bafa bakoma abeetaaga okutandika omulimu guno beetaaga deposit ya 30%. 30% ku buwumbi bwe tuba tulemedde ku 10 baba baagala obuwumbi 30. Ndowooza naawe ze wawandiika mu kitabo kyo ze twakuŋŋaanya teziwera wadde obuwumbi 7. Twayimirizaamu okuteekawo pressure. Nnyo abakkiriza mu Pentagon tejja kubaayo. Naawe weegasse kubagamba nti Pentagon tebeeyo. Tejja kubaayo, teribaayo. Kuba ne weezimbibwa bwennyini tetunaba kubeera sure. N'agenda ogizimba tetunaba kubeera sure. Ne contract tetunabeera kubeera sure. N'atusolozaamu ssente bunaku bwe zibula. So tetusobola kugamba nti Pentagon ejja kubaayo, tejja kubaayo. Ago ge mazima. Basobodde okukola saako oba hexagon oba square oba tricycle oba triangle kyana abawaamu kyebba bukola. Naye Pentagon mugireke. Pentagon kyaka kyabasimattuka naye nga tegenda kuzimbibwa. Naawe weegasse ku balowoozi kyogererwa myaka egyo gyonna nga kyogererwa nga tewaliwo kyonna kiraga nti kijja kubaawo because ekyamazima Pastor Bugingo bimulabisizza bubi nnyo for very long time. Ogenze atavola institution ennene avodde obufumbo ontegedde navola obufumbo novola obusiraamu novola abantu at a personal level novola omukazi ekitonde ekikyala novola omukazi n'olyoka omuwemula wemula kati gwe ovodde ekituuti kwe babuulirira enjiri ng'obuulirirako bigambo bibyo ebitakwatagana na njiri oba bayibuli entuufu n'ogyokya yakwata nayo kya bayibuli kati buli musajja alina empeta n'ogimwambula ku ngalo n'obalaga nti ekyo mulina tebalina makulu ebyo ebintu ebifaana bwe n'okola ekkanisa nga gutogata akati ye tayambala ngato tayambala ngato Yesu yayambala ngato batayambala tangira ate Yesu yazisanga we ngato gomulembeze Yesu yayambala ku suuti ate yagisangawa Yesu yakola ku kyaki ate yagisangawa ye lwaki agaluzimba Pentagon Yesu yegwe yekwasa Yesu yawasa ku mukazi ye ngalira abakazi gundi Yesu bamuvugirako mugundi mu convoy ye ngalina convoy Yesu yakola ku radio Yesu yalina eggaali Yesu yalina eggaali naye eggaali ya Yesu yalitambulira mu motoka otukoze bubi kubanga ffe tukwagadde nnyo naye totulaze kwagala otukoze disservice ku bantu bo waliwo abantu bo botutaddeko notatulaga nti naffe otwagala kubanga bano bantu bo bano president yabafuga okigedde omuntu nakera ku makya najja nazanyira ku bantu bo gwe bo
Ambotya tuli wano anze muzukulu wa Kisoro Matinchembo ebyaffe tutandikirawo tetuddamu ate ani yakotte mukazi wa tewali budde abantu baagala kumanya abantu baagala alizaati tulesa ne stress bingi uli utya mukama nkoze bulungi sina mutawana guli awo ndi steady oli steady ya kinkoze bulungi nyo badde ndowooza umanye n'enkuba etonyo olina okucekinga ku bantu bo waliwo kyaliwa nga mpeereza message nangamba waayo oli otya ne famire yo ali mu America eyo wazimba mu lutobazi nangamba oli otya ne famire yo kansubire enkuba teyakuyisiza bulala konza nze munnange nze negendereza nnyo oli musajja ebintu obikwata ndi mwegendereza nnyo ekimu ku bintu ebinsurvivingisiza ebbanga eddene ndi mwegendereza nnyo waliwo ebintu byesitawa mukisa oli musajja mugezi yesebo so tuli wano abalokole banyi ekikwata ku ddiini ffenna tuba kitukwatako nebamusiramu owulira zikitigwe masigidi jami bagitwala nedda ne bwoba mulokole n'owulira nti batwala ettaka ly'omuzikiti nze ndalabira wano mu Ndeeba twalina gundi ekyaki yaffe ey'aba protestant Dodovico gye yali yeetaddeko okwagala okubba yazitowa yagaana kyeyamenyako kyekyakoma n'abakulisito kati basabirawo kasigalawoko abasajja balina wokwatira ekkanisa n'ogitekako gureda natunulira ekkanisa eri ngamba bannaye Dodovico ddala abantu benti aye muntu agula ekijja ky'abandi n'agula famire erimu weziika naganze nze nkuzeewo mu mujje w'abafu bamwe abaana abatebavuddewo ojja kusenda omuntu agula essinzizo omuntu agula ekijja taba wakusaaga naye anyway abantu tubabuuzaako mulimu mutya mwebale kubeerayo mwebale kulaba Chimbo updates katusubire nti enkuba katusubire nti muli butoola enkuba si kibi okutonya kono omusajja gutwakidde ebbanga ddene naye mwegendereze nnyo okulaba nti mukuba nti nkuba etonya mulabe nti temukolera mu nsobi mu nkuba ate temukolera mu nsobi mu nkuba temukolera nsobi mu nkuba amasanyalaze gayita mu gundi mu waya z'amasanyalaze ziyita mu mazzi so kati mwegendeza amazzi galeme bakuba sanze gabaleme kuba obavuga mu katoyita nnyo bbali ate toyita wali mazzi ate ovuga na speed parkinga kiri okugamba nti omanyi leero sisobodde kujja kukola amazzi gasaze towaliriza nti koyitewo buyisi kubanga oyinza okwagala okugamba nti nno nze sifiirwa ate n'ofiirwa gano amakubo gaffe gaganyegenya oliyitako nga wayiseyo gulo tewali kinnya olwaleero nosanga waliwo ogunnya ogunene so tulina okubeera very careful sizoni mbi yankuba ewaka oyina omuti oyina omuyembe gwakola ettabi lijjawo ti ku bbaati wegendereze liteme tolirinda nkuba ddiwogola enkuba ejja ddiwogola erikube ku kisenge esenge kibagweko nga mwebase mufe eyo mbeera nzibu nnyo nalabyeko ekikomera kya neiba ekyagulidde enju y'abatuuze yonna neggwawo okyegedde kati ebikomera ng'ebyo ekikomera obadde okiraba kinyuukirira tokitaasa bakozesa seminti gaali musanvu kasawo so nga tubagamba nti mukozese gaali emu kasawo so yenkola efaanana bwetyo tugezaako kubagamba vigilance yeetagisa mu mbeera eno n'ababbi batambula nnyo mu nkuba omubbi bwawulira nga enkuba etandise ye waakolera so ejjambiya n'omuggo bikubeere kumpi nnyo ate ng'ejjambiya mpagale bano bayitamu n'obunankani buno obugira buti buno bagira obuwagala ebiso atunudde bagawati kati nga wawagala ekiso giwagaze ejjambiya yo nusu ebi bitaano enkuba bw'etandika okutonya mbegayiridde temuwomereza nnyo naddala eyo etonya ekiro ne kumakya ennyo awo abasajja bamenyere abantu bangi bamenyere enzigi ne babba ababbi bakozesa nnyo obudde bw'enkuba abalina ebinnya mu byalo eyo wabayo ebinnya bya binnya bya bulooka binnya oli yasima toyi tanagibikka mubizibe kubanga abaana baagala nnyo okuzannyira kumpi n'amazzi abaana babeereko naddala abaana bakyali abato
bana bana baffe myaka 5 6 5 buli sawa abayiya walaba abakibule abafira amasomero buli sawa abwayo nono naga ekangende so buli sawa omwana abakola ki anti obongo bwo muganda okula oyongerako kumanya buli sawa abayiya Pastor Bujingo dachi yatugambye nti Pentagon si yakakati tubadde tukiraba kibadde kiroto ky'abantu okuva 2019 kuba we bamala ogula ettaka n'abagamba nti kati tusimbula n'ettaka lyabwe ettaka simanyi naye nange ng'omunoonyereza waliwo emabegako we yagamba omanyi abantu abakristaayo bewa Pastor Bujingo endiga mugende mubuuze omukulu oyo mumubuuze gundi obwannanyini ku ttaka eryo poloti namba emabegako we yabagamba mubuuze poloti namba mugende omanyi ebintu by'amataka these are public documents tekirina buzibu kugamba nti no poloti namba 30 yani nze kugikeberako yani kati mu chachi tewali kigaana mwaka ogwo gwe tuwunzise kati bagende ku landizi bakebere oba poloti namba eyaawo eri mmanya gaani House of Player mu mwaka ogwo gwe tuwunzise yakireetanga service akyeta mu service n'agamba abantu babuuza ffe ettaka gimu ettaka laffe liri gimu tobuuza musajja alina mukazi nti omukazi anaazaala ettaka laffe gimu era abaliwakanya mugende mulikebereko mulandizi naye nga tabawadde block number tabawadde poloti number mugende mulikebereko nakiranga kyabufere kaka tumusaba abawe block number ne poloti number wali because these are public documents kubanga okuzimba ku ttaka nga naye tonnaba kubeera sure baliryo nakyo kyabulabe and I believe by about 65% liyinza okuba n'ettaka lirimu ebirumira nga si lyabwe ettaka liyinza okuba si lyammwe liyinza okuba nga saawa yonna tujja kulaba wakeedi saawa yonna tuyinza okuzimbawo ekintu ekirala ennyo naye mama ekkanisa nga zisonda amataka nga galwawo okuggwayo naye nga lyayanguwa mu 2019 pastor ayanjula map bagita map plan architecture plan nga bagita architecture proposed plan it's a plan ekizimbe nga bwe kinaatunula nga kiwedde era process netandika y'okusonda sente zaakyo mu 2020 n'akibakomezaawo neera n'abalaga kati kijja kuba bwekiti kati munda weewati kati weewati mu 2021 n'abagamba kakati twatandise okutikka ebisenge okuva Isirairi tugenda kweta bisenge kakati nakizude katwetebulesi bisenge biba bya assembling wano nakola video nakola yagala zimba embassy ya America nabalina enkola eyo baleta birete naye nakola video nembagamba nti essaawa yonna Pentagon etuuse mu Mombasa bagiteeta buleeta baleeta ndeete naye kati yatukakasiza nti tebaleeta ndeete abagenda ogizimba bebali mu kujja mu 2020 omanyi alinga Yesu ayogerera mu ngero naye kati nze nkujjira omusajja ono engeri jazze ng'ateekateekamu abantu be mu 2022 n'abagamba nti mu 2022 n'ayanjula ennyumba ya Suzanne Makula si yajanjula genda mpola ate tugamba ennyumba bagiringiza era nejja mu public domain anti si yajanjula era etayagala muntu n'omugikola ki gimanya era gwe tomanyi ekyo kyekyakola kubanga kyagatta nnyo ku bulimbo bwali bugenda maaso nti otugamba kubanga kati ennyumba yo si yajanjula njijjukira ennyumba eyo engeri gye yajjamu ennyumba yeyajjira ku peegi emu ey'omwana bali bamuyita Ibrahim Kasa mukwano gwange agenza okolayo interview yagenda n'agikola interview jjukira ebiseera ebyo twalina ebizibu ebiseera break up time yali eryawo mu ku breaking up jjukira interview nange nagira ne bamutambuza yapakinga n'eri wansi ne bamwambusa olusozi kati okwekubako tekuba kwaniveiringa tekwali kwaniveiringa waliwo embeera basooka ne bagitulaga bulazi eyo ennyumba yeeyo ontegedde
kati bweleeta controversy nyingi ne bagamba yirwa tetujanjula kati mu mbeera yakweka omwana ng'agamba nti ye badde neekunizaaki anti akatali kabbe amagumba oli osuula akatali kabbe so that is 2023 n'atugamba nti bannange saawa yonna tugenda okutandika Pentagon eno naye bwe abazimbi ba contractors bana batugambye nti musigale ewaka wano tugenda kukozesaawo tujja kusabiranga ku TV nga twakikolanga mu COVID. Yes. Era temuwalizanga era si kibi kubanga kyali kibaddewo. Gundi yaggalawo mu COVID n'atandika okuzimba bangi Pastor Kakande. Era ekyaki ye akagigulawo agigudde wano mu December nga kuzomwezi wa 10 na okulebeza gwali atalo president mu 2023 kati wano nkubuukidde bwe yabuuza mu 2 nga tuyingira 2020 yagamba nti 2021 abazimbi batugambye bajja batukwasa kisumulizo kyaffe nga tugiyengira ago ne guyitawo dana dama onabagamba nti kakati olumali kati 2023 bwe yali eyinotandikibwa Richard afa Richard bwafa bagula case bwe yajja bagula mu sente bazigula mu case bagenda baziika mu Richard mu bikyalo balabirirako namwandu n'abaana bajjanja abaana 5 bajjanja amabwa g'omukulu era awo yagambira nti Pentagon tugirenga tukola ki Pentagon tugirenga tugireka dakiika 2 bakankuba amasazi mwe mubanja Pentagon ya nnyoko ayo nabijira mu budde obwo era nitukkiriza ntujja kukola ki tugireka amasasi gaaliwo gwakubiri ng'ennaku z'omwezi 2 mu gwokuna ku Easter ng'ategeka Good Friday bagita Good Friday bagita batye ebera Good Friday abagamba nti we tunaava mu okusaba okwokuyita mu kiro kwa Good Friday we papa tugenda kutandika okuzimba Pentagon era tujjukira bulungi mu kusonda sente ez'omuntu okwe kwali omusajja yaleeta olwasa wali wali lwasa gwali muggo n'agamba oli mukwano gwange naye ddayo zayo kyenjiwo ddayo ate ndi serious nnyo naye awo si yeyo ate eyo yasaba abantu biraga nti ayagalayo ku ssente miliyoni 8 ku 10 andi ezo tuzaali za Pentagon ezo zaali za kutegeka kusaba okwo era omuntu n'abuuza temupangisa venue tempangisiza byuma mugenda kubeerawo mu kifo kyammwe ate miliyoni 8 ku 10 zaali zakola ki so zakwekuuma Easter neetuuka Good Friday neeyitawo nga bwe yali asuubiza tebaatandika construction ne tuyingira mu 2024 awo yaleeta akayimba oba ne bamukwamu n'akayimbawo Pentagon awo tuli mu 2024 kakati mu 2024 omwezi sigujjukira bulungi n'akola show n'omuvubuka we akola ku TV ye nga bagiyita Pentagon yakuzimbibwa oba si yakuzimbibwa n'abagamba nti kakati buli kimu kiwedde naye kati tuliko tubadde tukya shortlisting aba contractors era n'agamba nti ba contractors sofa twakafuna 5 naye twagala ba contractors nga ne government authorize okujja okukoleramu n'emirimu era bwe banaaba government tukakasiza nti kalungi so construction company egikkiririzaamu gye tugenda okuwaki omulimo n'agamba nti ate twagala okuzimba ebyo bizimbe binene byakoleganira wamu owa plumbing ow'amasannyalaze owaki emizinero weginayita wayo zinayita ekizimbe kisituka olumu tekidda mabega nti aya basi kakati yavuddeyo n'agamba ekyamazima sente zetwali tulowooza nti zetujja okukozesa zaali biliyoni meka 10 naye nti bwe twalowoolezaawo tweseera ebintu byalinnye era kati kyetaagisa kumpi biliyoni 10 mwabiri okusobola okutandika kugundi eyo era nti ba contractors batusabye ebitundu 3 ku buli 10 okutandika okukola mbuze biliyoni 3 okutandika era bannaffe ne batugamba Pentagon tugirenga tugireka kitalo nnyo abakkiririza mu Pentagon tejja kubaayo naawe weegase kubagamba nti Pentagon tebeeyo tejja kubaayo teribaayo kuba ne weezimbibwa bwennyini tetunaba kubeera sure n'agenda ogizimba tetunaba kubeera sure
ne contract tunabeera kubeera sure n'atusolozaamu essente bunaku bweziwera bwezibula so tetusobola kugamba nti Pentagon ejja kuba tejja kuvaayo ago ge mazima babasobodde okukola saako oba hexagon oba square oba tricycle oba triangle kyana abawaamu kyebabukola naye Pentagon mugireke Pentagon kyaka kyabasimatuka naye nga tegenda kuzimbibwa naawe weegase ku balowoozi kyogererwa myaka egyo gyonna nga kyogererwa nga tewaliwo kyonna kiraga nti kijja kubawo because ekyamazima Pentagon go ganyana nkubuulira agajja okunywebwa alirwawo abawangazi bayinza ogirabako naye Pentagon eyinza obutabaayo okusiza gwa ku byolaba ne flips zino zisinza okumalamu amaanyi kubanga projects nyingi eza church zirwawo projects nyingi eza church twalina tegula project yo gyolengere tegula project enamirembe yatwale ebbanga for over 15 years ndoza nga bali kutegula project nenge weri etambula mwave ebyo byonna byolabaawo wonna nze kyendowooza kimu kibayo okwonoona excuse me producer okajjamu jayuyiza mbadde nkugamba nti naye kibye mutayayuuya temututama nammwe mbadde nkugamba tegula project eyo yatwala ebbanga nga ekolebwako nkulaga ebintu bya church n'emizikiti ebintu by'abantu abangi tebizimbibwa munaku lumu era we believe in the saying that Rome was not built in one day so tegula project ng'ogiraba nga yeesiba ng'etambula naye ng'ogiraba erwana paka Mukama n'atuyamba neggwa twalina project endala ya church bali bakya church house kisegera bulungi ekizimba kuli equity church house nefuka church house amakanisa gonna galina oweereza sente za church house netugizimba omulumi neggwa church house neggwa after many years losses what church house neggwa ekizimbe kyaliko era embirigo kyekizimbe kya Kakande olwaleero Pastor Kakande yasondera church eyo emyaka ndooza nga 10 ontegedde church tuzimbe church era naye okuzimba construction ngegenda maaso weeri nga tegenda maaso tuzimbe abamulwanyisiza bagambe covid najja olwokubanga ye sente yali honest sente zaaliwo zebakuŋŋaanyanga kuba abantu bakuŋŋaanyanga sente kati wano waliwo obwesigwa bwa sente gwe tuziwa kituufu gye ziri azitereka oba atazikolamu bibye okyegedde kati kyaki yakakande netandika nebeerawo nebalwanagana nayo covid bwajja nafuna space n'agamba kati ate endiga ziri waka tujja kubeera ku TV n'amenya n'azimba church era yaka covid naggwako fetwabona covid emyaka okuva 2019 paka 22 ne tukulaga 2020 juga 2020 mwe twayingira covid 2020 ajigudde 2020 mwaka gwede 2024 gude yesi guno 2025 either December w'omwaka ogwedde oba guno kuba nzikira presentation yakajabere wao yes okugulawo church yes 2020 ki either 2025 eri mu January oba mu 2024 mu December kandabe yajigulawo last December yes kyakabaawo ekintu kyakabaawo so kiraga ki nti bino ebintu birwawo ne waliwo obubonero obulaga nti byakubaawo ontegedde ettaka eryo lyali waliwo ku statement yali ekoleddwa ku ttaka eryo ng'ekolebwa pasita yennyini ku ttaka nti bwe binema situndako ku ttaka lino ku ttaka kwennyini yayogera statement
omusajja oyo abadde n'akakodyo kabbanga for a very long time agenda okwogera ku kintu ng'olwedde yakikola dda aba yakikola dda bwe yali aleeta makula yasooka n'ateekateeka buli mufumbo waali n'abalaga ndi bemulumbi ya kisiru n'abagamba empeta ya kisiru kumbe yagoba dda mukyala we mukazi olina okufuna ku mukazi omulala olina okufuna ku mukazi omulala makula kumbe ateekateeka makula nti agenda okwogera ku bintu ng'olwedde yabikola dda kati nze I doubt yalangira omukazi omukyali mu kunyumya gundi omukyala ekikulukuto nga kyawona dda n'okuzaala nga kyawona dda n'ozaala n'azaala oyo mwana omulenzi ontegedde bulungi nnyo so kati ekinaabaawo olabira ku bakyogera nti kinaabaawo lino lifuuse limbejja bbi lyayogerera yes tuleeta omumbejja bannange omumbejja ajja bannange omumbejja omulungi ayitawo buki buyisi ne babuuza oyaani si mumbejja oye mumbejja ndowooza kubanga aba mumbejja naye limbejja ebbiri boogerera era omumbejja ajja agenda kutuuka wano bannaye mwetegeke buli omu mukuba nno n'engalo omumbejja atuuka omumbejja essaawa yonna kati kwasigadde sekendi za 2 kakati pasita waffe kyali mu kukola nti pasita ali mu kulimba alina ebintu bingi byayogedde ebyobulimba ebireetedde abantu okumubuusabuusa n'omujajinga ayinza okudda n'atunyigira naye yennyini yaleeta abantu ayogedde ebigambo kubanga ffe tetuliwo kulwana naye tuliwo kwogera amazima kubanga ate ffe tuli bantu abalina ensa eno community yaffe egenda kubeerawo olwaleero naye nga wali ne bwalivaawo tugenda kubaawo community egenda kubeerawo kati tobeera mu kifaananyi kyakubeera musumba kubanga senga ebyo abyogera nga ye Amooti for example bantu bandikiri Amooti za joka naye kati bwetutandika okulaba nga nsobola n'okwesiga Amooti yatugamba nti ngenda kukisinza 25 years of Amooti n'akikola nga gwe obadde ojja oyimbirira Pentagon n'otabaako yadde akatono k'otandikawo waliwo obuzibu ekyokubiri otulumbye mu bintu bingi omuli n'ebyokutandika okukyankalanya abantu abafumbo ng'obalimbalimba mbu nedda nze kyemulina otegeera bayibuli terina weeyogerera ku kino sebo bayibuli yennyini mulimu ebigambo ebigamba nti Jesus bwe yajja Jesus ajja luvannyuma nga ensi yali yabaawo nga Jesus tanna bannabbi abaasooka bamwogeranko bwogezi yes nti wajja kujja kati Yesu Kristo bwe yajja kuno yasindikibwa nannyini nsi Katonda najja atukuze ebyo kubanga Yesu yennyini ye Katonda kubanga Katonda ye Yesu mu mbeera zonna oli agenda okujja yajja kuno ng'olwedde ensi yabaawo naye mu bye yayogera yagamba sajja kujjawo nteekateeka ya nsi abantu baba baatula wansi ne bagamba nti omufumbo anaafaanananga atya nti tumusiiganga wano akakala akalaga nti mufumbo gwe nojja n'ogamba nti Yesu ako takakkiriza obuli mubbi ontegedde because gwe bayibuli ogitapute tunudde mu nsobizo zokka bw'oba oyagala okuwasa nojja n'osoma olunyiriri ng'ogamba nti kakati bayibuli terina weegambira mu kuwasa mukazi omu eyo yenteekateeka y'ensi Dawudi naye yennyini mu bye yawandiika yagamba yatuuka n'agamba nti seenyumiririza mu nsobi za buvubuka bwange ye Dawudi yennyini kyokka Katonda najja n'agamba nti Yesu Katonda yennyini n'amufaananya omutima gwe Dawudi yekka y'omu ku bantu Katonda be yafaananya omutima gwe n'agamba olina omutima gulinga ogwange okegedde ensobi ze kati ate ono pasa bugingo ze yenyumirizaamu ali ku Dawudi ow'endagaano enkadde no sina ndagaano nkadde ye ali ku nsobi za Dawudi yabikola ng'omuntu ate akola kigambo kya Katonda kyokka ate ono ye layini gyalimu yakugezaako kulaga nti Dawudi kye yakola kyali muzuuli nange kyentambuliramu kubanga Dawudi yatta abantu ontegedde tewali wano kabaka yali yasinga Dawudi kutta tewali kabaka yali akoze byafujjo nga Dawudi simu yayagalira mukazi wa Uriya yamutuma mugundi n'ayagala mukazi we
yamala mulingiza yasoka mulingiza akola emisango ebiri omulundi gumu yabasoka mulingiza ng'anaaba n'amala naga mumundeteri n'atumya Oliya n'amutuma ku lutalo era waliwo yagamba n'atuuka mu bigambo bya Dawudi byennyini n'agamba nti nayenze ku bintu byenkoze ne bwe nandibadde Katonda nange sendyesonyiye otegedde kati gwe gw'otunyumiza Dawudi so Dawudi kyali kyakuyiga kinene yali kabaka wa byakuyiga so kati gwe toyinza kudda ku bantu n'otandika obbasiriwaza n'otuuka n'ovumirira n'obufumbo obufumbo za institution Katonda yennyini yatandika kyova yatonda Adamu n'atonda Eva omusajja oyo teyavaawo n'akwata Adamu omusajja yakwata n'agamba mbu waliwo incest Adamu teyaliiko muganda wa Eva okyegedde yali mukazi we yamutondera yamutonda nga wa kika kirala nono naye nga wa kika kirala n'abagatta. It was not incest. Era nenyiri mwezi zogera nti omusajja kibwatu kyanavanga aleka bakadde be eyo teyali incest. That was a couple. They were not brothers, they were not sisters. It was a couple. Oba ntegerekeka. So kati omusajja oyo asiriwaza nnyo abantu abamukkiririzaamu abadongowaza bayungwe n'alowoozesa abantu nti tetutegeera ffe tutegeera tetuli basiru bwe tusirika tekitegeeza nti tetutegeera bw'oba onoozimba Pentagon yo gizimbe bw'oba toyagala gizimba gireke era n'abantu bagambe nti teriyo kubanga gwe tewali yakutuma Pentagon togiyimirirako kutandika kulimbalimba bantu kubuzaabuza bagambe bakusondere sente ogula amasuuti amalungi weeyagale olabire mukyala wo osobola n'owasa omukazi omulala olina kweyogeddemu wali eri nti agenza akola ng'ebintu obulya ebimuleetedde public omujaji ffe tulabeko projekiti ez'amasinzizo nga zitandikibwa oba oliawo n'abatandise ne batazimaliriza nja kwekyoberako mu Church of Uganda Church of Uganda basobola okutandika ekyaki ogizimba Reverend agibaddemu oba agiwamemu omuntu naye abeerawo emyaka egi ne bamuwa transfer project eyimirira Reverend omujazi atandika butandisi yakaggwa ye Namugongo Shirayini yaffe ye Namugongo yakaggwa naye babishop abakabeerawo bamanyi bayitirivu eyagitandika yali ani ey'Abakrisaayo Nkoyoyo yafa nga tennaggwa n'agirekawo ontegedde nga tennaggwa ontegedde yakaggwa recently so kikyengezaako kugamba nti wano ebikolwa waliwo kyebayita ebikolwa bya Pastor Bugingo bimulabisizza bubi nnyo for very long time ogenze atavoola institution ennene avodde obufumbo ontegedde novoola obusiraamu novoola abantu at a personal level novoola omukazi ekitonde ekikyala novoola omukazi n'olyoka omwemula kati gwe ovodde ekituuti kwe babuulirira enjiri gwe obuulirirako bigambo bibyo ebitakwatagana na njiri oba bayibuli entuufu n'ogyokya yakwata nayo kya bayibuli kati buli musajja alina empeta n'ogimwambula n'obalaga nti ekyo mulina teganya makulu ebyo ebintu ebifaana n'okola ekkanisa nga gutogatta akati ye tayambala ngato tayambala ngato Yesu yayambala ngato lwaki tayambala tangira ate Yesu yazisangawe ngato gw'omulembe Yesu yayambala ku suuti ate yagisangawa Yesu yakola ku kyaki ate yagisangawa ye lwaki agaluzimba Pentagon Yesu ye gwe yekwasa Yesu yawasa ku mukazi ye ngaalira abakazi gundi Yesu bamuvugirako mugundi mu convoy ye ngaalina convoy Yesu yakola ku radio Yesu yalina eggaali Yesu yalina eggaali naye eggaali ya Yesu yali etambulira mu motoka balinga batambula butambuza sajja be 10 kakati gwe totandika kusiriwaza bantu fera olw'okusirika tetutegeeza nti tulaba bw'ogambye ekintu kiri abasajja abaddenga bajja batandika amasinzo ne bamuwa transfer nayeyongerayo n'aba transfer nayeyongerayo ne project esigala ngenda maaso gwe otugamba otya mbu Richard bamukubye amasasi Pentagon agire nga tugireka afudde n'akawunti abadde ani mu church just a security officer wo kuba watugamba mukuumi wange
mukadde wa kanisa yasooka kuba mukadde wa kanisa n'afuuka omukuumi n'afuuka SFC n'amala n'afuuka muganda wo kwegamba byonna ebiri awo nga tebiyimiriza project egenda mu maaso atafudde na account atafudde na sente zaffe nti bannange Richard bannaye bwe yafiiridde ye yabadde sigintole ku sente zaffe oyinza otwa abantu bagamba nti kakati Pentagon tukide nga tugireka nga tulabeko amasizo nga gazimbibwa ne gagenda mu maaso Reverend ne bamukyusa Father ne bamukyusa ne bamukyusa abamu babakyusa n'omusanga yakagimaliriza bw'ati ku mmisa ye ey'okugiyingira Bishop n'akola transfer okulakulinza nnyo wano ogenda okulakwanyako n'egindi otegedde n'oleka amatiribo n'ag'ekyaki gy'ozimbe kati gwe n'ozigana nga bantu bagamba mbu Richard afudde Pentagon tugire nga tugireka so byonna ebyogerwa bya bulimba temubiwa budde tetulina time yaabyo essaawa eno tulina budde bwa kukola bintu bigatta ku bantu abantu abakyasobola okukyusa amakanisa mugende mu makanisa agategeera abatasobola kukyusa musigale mudongo walire ddala era kyolina okutegeera nti enswera ensiru bagiziika noki n'omulambo oyogedde ku Pastor Kakande bwe yali azimba ekyaki nzijukira bulungi nnyo yatuma abantu abayina abagalo abasolota cement era nzijukira trailer za parking angaawo bano ba Brenda Mukisa Mugagga nga baleese era cement wamwe nga mumulaba ne kyagenda okukola trailer ne bagitikula era ne bamutabula n'azimba basi tono ne mu masinzo yonna gye tutambulidde bamanyi okuyita kati amasinzo kankubulira ekintu kimu ekkanisa yonna enezimbibwa kanisa kyaki muzikiti ekifo kyonna kisinzibwa yonna yes buli muntu alina byayagala okukola waliwo omukristaayo ali mu kyaki eyo nga welda nga mukugu mukwokya enzigi era nga ye ekirowoozo kye kyonna kigamba banatuuka ku levo y'enzigi awo enzigira ngenda kubawo enzigi 10 ayinza ozikuwa nga tonnasima yadde omusingi ate oziwange muki waliwo abantu abamu abali mu kyaki eyo nga bakola mu roofings ng'agamba nti nze okuva lwe batandika okwogera nti Pentagon natandika okusulayo akasente kawe ku akawunti yange nina amabati ga 15 agenda gakuwa nga tolaba kutandika kuzimba ebyo ebintu bano baagala kubba ssente waliwo asabira awo ng'alina adiweya ng'agamba nti waakirinze ndiroda okuwola kyaki seminti wa miliyoni 10 etandike waliwo ne bano nga kyalina kyajja waayo naye ng'alina amaanyi ge n'agamba kyaki we neeba etandise nja kujja mpoote bwereere nja kujja tusomba ettaka nja kujja tutabula omusenyu kakati gwe totandika kulowooza nti ozimba kyaki naye olingaogenda kuzimba nyumba yewuwo nga neewuwo wennyini omanyi oyitayoko ku site n'okwata ekitiyo naye otandika okubba akafiiringa n'ozzaamu ku ttaka ogendayoko ne mukyalo omulambule ku site nga bwetambula mukyalo nadde eri mu kusima asima ebiki nawe notandika okuseneta kigamba mwena mukolera wamu kati gwe abantu bateekuta mu mbeera eyagamba nti no ekintu kyogenda okuzimba te n'omu ajja kikwatako mujjakera ku makyanga kyaki eri awo etudde matiri yagulwa ebyo ebintu ebingi bagulira mu feezi ate naye masinzo bagazimbira mu feezi era nze mbaddeko masinzo nga gatandika era nga gazimbibwa ne bagaba bannaffe kakati kyaki ekaddiye tugenda kutandika nti musingi ne babalirira bajeti y'omusingi bano ekiri wano kya bulimba ono kyayogerako ekyaki si bwe bate bagizimba kyaki tezimbibwa bwetyo nze nkubuulidde kyaki tezimbibwa nkulaze kyaki house bwe twagizimba nkulaze tegula project ya Namirembe nkulaze yakakande nkulaze zino zonna kyaki ezibadde actually nze mbadde nina eklezia gye nterokolera wali kanisa gye bazimba nga sente zayo ziweze nina eklezia gye mbadde nterokolera naye kati eno mugamba kyaki tenaba kutandika sente za kyaki teziriwo eno mukyala wo bwajja bwagamba nti nze akatega nyambala ka miliyoni 5 yagamba ka miliyoni 5 kati muli mu kusonda sente ki abantu abaniviringidde amaka agakokomya amaaso kati bino byonna bikulaga nti ono ekyakikozesa nga nkwaso yakufunirako kaki kasente n'olwekyo ani yamutuma Pentagon yennyini yagyetuma kubanga yafuna katimba ke mwakwatira enswazi ensenene waliwo n'ekirala omumanyi omu kye yaŋŋamba nti naye mmwe mulina ebintu bimubuusa amaaso nti n'ekigambo obugambo Pentagon tekiriyo mu Bayibuli kaakati omuntu ayinza tabaga nti azimba kanisa
Jibaita Pentagon. Betalina kakwate konna mugongo. Pentagon kiba kintu eky'ensonda ettaano. Naye mu Bayibuli mwonna tewali bawandiika kigambo Pentagon tekina we kyakozesebwa. Nangamba gwe daba naye guba muzikiti bagituma amannya ga muzikiti Masigidi Jamia, Masigidi Mubaraka, Masigidi eziba church St Peters, St Andrews, gwolabe yonti omuntu azimbye Pentagon. Nampe ekyawandiikibwa nangamba obanga oli ku musajja ngoyo somanga Matayo 7:15 nti lugamba lutya nga alisomera obote Matayo mwekuume bannabbi ab'obulimba abagira mu byambalo eby'endiga gye muli naye munda gy'emisege gyennyini muli bategeerera ku bibala byabwe abantu ab'ekikirwa bwekityo twabalaba ddaffe ffe Katonda yatuwa eriisa ejjo gitwabalaba dda enkya n'agamba nti soda ono bamunyweddeko mulanca abamutenda abamututteko mu overnight bamutenze soda wa mitwalo 5 naye Museveni atukoze bubi byonna Museveni kwagala bannyo okukulemerawo Museveni otukoze bubi kubanga ffe tukwagadde nnyo naye totulaze kwagala otukoze disservice ku bantu bo waliwo abantu bo botutaddeko notatulaga nti naffe otwagala kubanga bano bantu bo bano president yabafuga okigedde omuntu nakera ku macha najja nazanyira ku bantu bo gwe bofuga ntegedde abantu bo bofuga wendi jangu tukole naawe oli najja nakera kwa nti Bobi Wine gizigo ngenda okuteekako nyesira service nanja kubanga muntu oyo naye nga musumba yeetaaga abantu abeeno n'abatalina bagwa kati ebyo byonna ogenda notula n'ogamba naye wano mu Uganda tuli kuki naye twagala okuzaamu abantu amaanyi nti ebyo byebimu ku bituwa amaanyi okukola bye tulina okukola temubitya temubyeraliikirira temukenyenterera mmeme zammwe temugwamu ssuubi Bugingo is just one person bucha kumacha Katonda amubazzeemu omukka ng'amussa naye ebintu bino byakola so temubitya tuwenye abantu positivity ebintu bino byakola bibi mukitegere nti mubi okuviira ddala kungulu paka munda paka ku byakola bibi si bye bituufu tumusabira akyuke bw'ali basobodde okukyuka bw'atalikyuka y'anaamanya waŋŋamba nti tulina okubeerako honest olw'olumu alinako byakoze ebirungi ebirungi byakozewo ebiri awadde abantu ku TV emirimu ontegedde waliwo abantu abakola ku TV basasulwa ebyo birungi abikoze agabye emirimu ontegedde ekyo nakyo kizibu akikozeeko nti waliwo omwana olwaleero alya kubanga akola wa Bugingo ako ge mazima ontegedde waliwo abantu abalokose mu kyaki ye leka nkubulire ekintu ekisesa ekyaki ye esobola okuba nga gwoli mufere abantu ne balokoka ebyaddala abantu mu kyaki omwo balokole ontegedde tebamanyi just kubanga bo omulimu gwabwe si gwegwo era omulimu gwaffe ku nsi baitha si kusalira muntu musango naye twagala kulaba nti tusala amagezi agakuuma society ngeri intact abantu bangi abalokokedde wa Bugingo era abalokose olwa Bugingo kankubulire ekigambo gwe kyotamanyi ku Bugingo kati kankubulire ate Bugingo gwe gwotamanyi Bugingo yakonooneka emyaka nga 10 emabega avudde ku line myaka 10 mabega kuva kati kudda mabega Mukama Katonda gwe Bugingo omumanyi nze bujikura omundeeba yaliwa Bugingo w'omugundi w'okubbati vale omumanyi owokubbati vale n'omundeeba omanyi abantu beyakyusa emitima omanyi abantu beyalokola omanyi ebigambo byeyogeranga ebizzaamu abantu essuubi Bugingo akyusa ennaku zino oba kiki ekyamunyiiza sikimanyi yekyawa Bugingo yekyawa takyali wazinga pasita Bugingo yava mu zinga yaffe n'abeera bibye era sagala obeerawo n'olwoze nti talina kyakoze omukyalo ono omukadde yamusankalanya nnyo nedda agenda omufuna ng'olwedde kyonna omukyalo omukadde I don't know naye nanti mama Teddy yakagenda yakagenda okitegedde kati otegedde nti Bugingo akoze ebirungi bingi nnyo era okwonooneka kwa Bugingo tekulina bazza na myaka giwera 10 ago ge mazima
okwononeka kwa bugingo tukuna so bwobuuza byakoze birungi bingi nnyo kugambye pastor asobola okubeera kibwetere yayo ky'abantu ojjukira naye olowooza abo yayo kyabaali si balokole naye yabawo kyabali mulokole yateekawo kintu kyawo exactly n'abagattiriza ekyo bwekityo bwe kiri ekyo bwekityo bwe kiri muntegedde era si mubi naye sitaani kasa kwambala bwati aba akwambadde sitaani yenkola ye yeeyo kubanga sitaani yajja ku nsi kuno emirimu egyamuleeta kuno yajja okutta okubba n'okuzikiriza sitaani tayagala bantu nga kukwezi kati bakwezi nga bafaana bwatyo aba awulira obuzibu agamba naye kasajja kano sina bwe nnyinza kalumya kabeerawo nga kanyirira bunyirizi ontegedde amayembe kati byebyo kyegedde kyengaza kukuba nti bugingo sitaani yamwambala bwambazi naye musajja mulungi ebirungi yabikola yabuulira enjiri abantu baalokoka n'abantu abalala bali mu kyaki ye balokole naye just bo tebannamubuuka kubanga jjukira bo basobola okubeera ng'oli mulokole ng'ogoberera pasita omufere gwe nga tomanyi kibwetere nkugamba eyo ky'abantu ate abalokole ab'ensangi zino nga bo balokole bakkiriza bagenda wa Katonda naye ng'ate abatwala yali muyaayo ate abalokole b'ennaku zo balina ekintu kye bayingiramu ekitali kituufu bo bakkiririza mu muntu exactly kati ebyo byonna biveeri nti ono pasita kyekyo kyabateekamu ontegedde kyekyo kyabateekamu ngoza lwaki abantu baffe tebakkiriza bafaaza tebakkiriza mu bareverandi tebakkiriza wa bo bano bennyini be bakiteekamu nti ze Katonda wange ali bwati 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 otegedde bakwata Katonda ne bagamba nti Katonda wa bugingo munnaye yakola olwagundi yatakola ne ku bituuti kwennyini begambirako ne bagamba mujjagere wa Katonda baabo temubamanyi mweno muzunga nnyo mu makanisa eri tugiyongere wano alina obuzibu bw'enjawulo mukkirize mbanjulire Dr. Senjobi owa Bivuganic agamba nti gwe wenna alina okusomozebwa abakyala tokyafuna lubuto wafunako olubuto wakwesako family planning kakati wagivaako tokyaddamu kufuna lubuto bw'ogenda mu nsonga z'ekikyala olumizibwa nnyo olwamu oluusi togenda bw'ogenda ate n'olwayo olina prostate abaami prostate yagazibwa bakulongoosezza okozesa buli ddagala okozesa buli kintu kyonna ekikwatagana ku kyeddagala byagaana ulcers ekifuba kikwokerera owulira omuliro mu lubuto owulira omuliro mu kifuba bakujja ku nyama bakujja ku bijanjaalo bakujja ku mata n'ebintu ebiringa ebyo njala nkutegeeze nti bannaffe ba Bivuganic bajja kujjanjaba nga bakozesa obutonde babuyita Natural Products genda awo wali Mengo okudinaana oba opposite Masengere bw'oba ovudde eri wansi bw'otuuka kooti y'Emmengo ekikubo ekyambuka awo kakati ojja kulaba abakyala abatunda omwenge omuganda so edda waliwo ne ofiisi za Uganda Telecom bw'okyamira maaso awo ekizimbe ojjabba okisanga era gwe obutuukawo bagambe njagala kulaba Dr. Senjobe ajja kunyonyola ensonga zo ajja kubanga akuwa eddagala abantu abasinga mukozesa amakerenda n'eddagala ezzungu naye emibiri gyammwe gyaguba tikyasobola ddagala zungu so kolesaako eddagala lino eryaffe erikoledda mu miti osanga embeera eneekyuka mu mbeera y'emu mukize manjulire bannaffe aba Dream Restaurant ezisangibwa Wandege ya Dream Restaurant kati njate kuluma tosiba mu kibuga enjala teweepakira ebikomando togamba nti ewe nabadde n'okulya emmere wambuze nagenza otuukawo ng'emmere eweddewo ku Dream Restaurant emmere teggwawo okuva ku makya mpaka kawungeezi bw'otuuka Wandege ya ku katale k'Ewandege ekyo ekizimbe eky'akatale eno manju wali ab'enkoko wano maaso entrance y'akatale agamba kuba gombi gakutwala ku Dream Restaurant eyo ye main branch kyokka ne oba oyise ku Equity Bank noyambuka ekizimbe ekyotunuddemu ng'oyambuse ku Equity Bank eyo nayo Dream Restaurant ojjabba ogisanga bw'oba oyise mu bitaala by'Ewandege okutta ekidde ekavule nga wakava kwa Gikasule Mall eri esookaawo nayo Dream Restaurant bajja kuba nga bakuwa emmere eyo ojja kuba ng'olya kati mu kisiibo enteekateeka zakyuseemu babadde bawa abantu babasiibulula babategekera abasiraamu mwina emusaalira mwina emusiibula okukira n'ebintu ebiringa ebyo ayagala olina mukolo oyagala bakukolere ku mukolo gwo era osobola okuba nga obanoonyako bajja kuba nga bakola ennamba z'essimu zezo wansi awo zoba okubako oyogere n'omukyala omunyonyole ensonga zo ajja kuba nga ati